When you are full of cerebral. When you get up a statement, you jagala sera yabantu Akatambi kenkutandisizza nako Alien Skin akakasizza okusiramuka ate nga Dr. Jose Chameleone munange si birungi nakamu yeetaga Saala esaidi eno ate nga ne Lily Puzzle munange atutte obubaka request ewa Katikkiro munange ayagala kwetonda ku nsonga ate ez'ennyimba ezigenda mu maaso. Ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa ne Alien Skin munange nga wolaba akatambi ako jjukira nti nno Alien Skin munange waliwo obubaka bwe yali ayogera era nga bolaba Ajo oyo munange mu katambi nti nno ayagala Ajo oyo yaba amusilamula munange gwe alaba Jaminati Yogi era nga munange Alien Skin munange atedde wali ekifaananyi era nga ayagala munno kusiramuka era munno bwabwegomba obusiraamu muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi naye nze naawe nja kubanga nkutuusako ate information inaasinga kaawo naye nga weebito munange ate weebitambudde era nga bolaba akatambi ako munange ate Ajo oyo yoyo munange era gwe yali ayogerako mu statement kakati nno olunaku olwaleero munange abadde amukyaliddeko wali ewuwe munange ate ewa Alien Skin era nga bolaba akatambi ako kakati awo side nga nvuddewo munange era akatambi ako kolaba katwedinze nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo ku mwana mwenzi Alien Skin kakati awo nvuddewo munange nkutte wali ebifaananyi nga bwe nkugamba nti nno Lily Puzzle munange jjukira nti nno ku nsonga ezaaliwo ez'ennyimba ebyagenda mu maaso munange Lily Puzzle n'avaayo ku live ezatambula ennyo wali ku mukutu ogwa TikTok nga Lily Puzzle nga munange ng'ayomba bitya ku nsonga y'oluyimba lwe munange ate olubaaninga kosa ate n'okumugaana okola ki okugenda ku show okuyimba kakati munange waliwo obubaka bwe yayogera era mu katambi munange kakati nga womanyi nti n'abantu baabuddira ate ne bateekamu ekifaananyi kya Katikkiro munnange tebyali birungi n'akamu kakati mwana mulenzi munnange awo wasinzidde era n'addukira ewa Katikkiro munnange ng'ayagala kwetonda kakati alabiddwako munnange nga atutteyo ebbaasa esaba asobole okubisitingako wali oba munnange ate okwogerako ne Katikkiro wali era nga webitambudde nga olaba wabadde ayambadde munnange ekanzu n'amasuuti ne blogger omu gwabadde naye ate wali wonna naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde ku Lily Puzzle ayagala kwetonda munnange ate ewa Katikkiro nja kubeera nga kutuusaako ate ebinaasingawo esayidi eyo kakati munnange nga nfuddeyo Dr. Jose Chameleone munnange waliwo information etambula si birungi n'akamu esayidi eno era nga yeetaaga Saala Dr. Jose Chameleone jjukira nti n'omwana mulenzi ono baali bakamulongoosa bambi gye buvuddeko era nga alina obulwadde bambi obumusumbuwa mu lubuto omwo baali bakamulongoosa gye buvuddeko era nga kigambibwa mbu mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone era ekirwadde kye kimu kibadde kimuzzeemu munaye nga si bulungi n'akamu esayidi eyo era nga bolaba mwana mulenzi yeetaaga Saala naye nga byonna ebinatambula byonna ebinaafaayo ku Dr. Jose Chameleone nja kuba nga mbikutuusaako wano ku Jaminati Yogi muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi ngenda kubeera nga nkomawo ate nesi update endala maaso eyo making sure nti nno osubscribinga olikinga gubeera muzigo mwereere ngenda kubeera nga nkomawo bwenti